Junior oyo omukazi enywanto yabadde tagenda nayo bamugobe bulungi mu kika. Owulira mukwano kubanga oyo omwana yalaze empisa Adija abaana bakoowa. Adija toyinza kubanga nkuviiridde mu meeting gwe nojja ngongoba n'ekisapatu. Gwani nga ne mamange takyankuba. Gwani andabye obukulu. Ekisooka eyakubye Junior mukazi wa wono omwami Sali. Tolaba kati omukazi kye kyadde kimutuuza mu meeting y'ekika. Ero yabadde meeting Adija. Yabadde wa kika ky'aba Junior. Yabadde mukazi w'oli omusajja. Yabadde wa kika. Tempo omukisa njogere katono nnyo kuba nayogeddeko ne Junior. Ate nayogeddeko n'amu ku ba family members be. I think bakimanyi nti kye baakoze kyabadde kikyamu. That is number one. Number two, olutalo luno terutandise kaakati. Bino bye mulaba is an outcome. Bintu byavadde amabega. Ate kino tekiri ku Junior. Kino kiri directed ku mama wa Junior. Kubanga mama wa Junior yafuuka muganzi eri omwami we. Kubanga yategeera omwami. Mwami Tamale mwenna abasinga muyinza okuba nga temumanyi. Naye Junior akimanyi nti manyi kitaawe. Nakola naye emyaka kumpi 14. Manyide mwami Tamale emirundi emyaka 29. So I do understand the whole family. N'aba Junior bakuze ng'ambalaba. Kakati Tamale yalina ekizibu. Nti ng'omuwa obudde ng'akuwa obudde. Naye bw'omulaga nti oli wakabi nnyo nga Tamale yafulumuse dda siniya. Yakuvuddeko dda. Yagenze wa namba 2. Yeetuulidde. Yeeteredde. Batugambye nti no taata omugenzi teyasulako wabweru. Kati ba Junior yabazaala atya? Oyo abyogera nti omugenzi teyasulako wabweru egyo emyaka gye gikyalina kubeera waka. Alyoka amanyi obutebe taata we bwe yatuulanga. Mbuze taata wange buli ku makya mbadde mpita wano. Alina kuba mu maka ge essaawa eno. Talina kulaba lubalaza taata we yatuulanga. Kakati ekisookera ddala ate kiriwo ate kyetumanyi nti mwami Tamale kubanga nze obuse ebisinga namukimanga. By that time nga nze mukima nga tugenda ku program ku Simba nga tugenda ku bimeeza byaffe bitwabangako. Natambulanga naye ku bimeeza bado nga tukyatane ku Mambo Bado. Simanya Dija by that time woro ozaalibwa ku Mambo Bado. Olomaze okuzaala? Sikayimba. Mambo Bado yali program. Ebimeeza we twatandikira ebimeeza. Mwami Mondo. Mwami Mondo. Kakati Mwami Mondo. Wanyi mama. Nsoko lindeko katini. Adija. Foyogera tulina obusungu ku mitima. Kwabo basenga abatamanyi na wetusula bwetulya. Adija nze nalwalako mukwano. Owulira nga ndi on and off. Nga bazadde bange basaba busabi. Oba mpona oba sikola ki? Siwona. Naye mwana gwe mbani nga abasawo bayita mamange nga balaba sikyassa ngenda emiranga nga bakaba every time. Mwana gwe senga wange yali emabega omanyi nga we mubeera ku kitanda nga gwa katandako kali ku ddinisa nga senga nga atudde eri wabweru naye bw'ayogera eri wabweru ow'omunda akola ki awulira. Yagamba oyo yeekoze olw'okubala abazadde be bamwagala nnyo. Kati mbuulire oyo bw'agwa mu gaapu zange bwe simuwa. Oyo n'agwa bulungi mu gaapu zange because already mulinako obusungu okuva obuto. Ena maaso wama. Doctor. Wanji mama. Obadde okyatubuulira. So kati ekizibu nti Tamale kasita muwanga hard time. Ngagamba nze naweze emyaka 4 n'engisukka. Omukazi annumya omutwe ngenda naye mama Junior yategeera mwami Tamale obaze ekiro obaze nga bukya ng'amwaniriza. Abakyala abalaki batatoletinga. Omuntu omulala gwe yali ayagala ennyo nga amutegeera yali Daisy mwala wa Lukwavu kundi kutamadda. Kakati ntegeera bulungi nnyo omwami gwe bayita Tamale kubanga mumanyi simumanyi bya media. Mumanyi like in a personal life kubanga natambulako naye yantendeka mu byamawulire yampa ne encouragement kugenda okusoma amawulire. He prayed and built me inside. That's how I got an experience kugenda ku radio, kugenda ku TV to articulate a debate, to build a debate. Kugamba nga byonna to use reverse psychology on debate. Nansomesa ebintu bingi nnyo. Actually
bw'oba wakola ne mwami Tamale nga tosobola kulema okubanga you have a way you can bring out issues abantu kuzitegeera to simplify issues. Kakati nze ku kino olutalo lwabadde luno nze njagala mutegere nti kizibu tekiri ku Junior. Dija tekiri ku Junior, kizibu kiri ku mama wa Tamale. Mama Tamale yabulumya abantu abo nga mwami Tamale akyakola ne presidenti akasente kagweranga mama Junior kandi bayagalanga abayambe naye nga mama Junior nga balowooza nti yalina ekisumuluzo oba okitegeera ate nga tasobola kumutuukirira olw'ebintu bye bamutuusaako ye yennyini in person. Kati this is an outbreak. It's not about Junior, it's an outbreak. Bano bonna bajja by the way ono taata we bano baganda be abantu abadde tebakwatagana olaba badde balwana nga mulwadde. Think about it. Nga balwana, they are fighting. Kati abafamile tebaliyo. My conclusion is this. Junior akimanyi lwaki bakola ebyo because the issue is not the action that was taken, it is the long time distance, standing distance eyabaddewo okulumya omwami gwe bayita Junior. But Junior did what was good. Number one, Junior yatambudde yabaviiridde, that was one. Dija. Number two, yakoze kyampisa tiyaddiza n'oli oluyi newankubadde yadde n'obusungu. Number three, topic eyabayisiza mu meeting si gye baabaddeko baatuukidde ku Junior nga bwe tunaagamba Dija nti katusinkane twogere ku bifa mu kyalo ate wakatuuka Dija oli mubi Dija Swaza Dija va ku media kakati kati Dija n'ogamba ekyatuyisiza kirala olutalo lwonna luli ku Dija nakoze eki n'agamba omanyi kanveewo ye yasensinze nti bagenda mukolako obulabe kwe kutambula. Mwami Mondo omukyalo oyo simanyi Nalukwago n'amannya gaabwe twagakutte Mulumbe tujja basenga omuba mutuwulira tujja Mulumbe ate kakino kwata ku Junior tujja bakubye ku Lumbe Pretty kati kankubuulire nze nasazeewo nga mwami nga mukwano gwa mwami Tamale emirundi ngenda kupangisa basi 2 namba ku Lumbe era ngenda kuwa miliyoni zange 3 zigule emmere tujja abantu b'entise basobole okulya emmere egyenguze naye tugenda kutika abacuba tugenda kutika ababorogoni tugenda kujja abaana ebwayise mu Kimombasa bagende e Masaka mujja kuwulira Dija ojja kuwulira emiggo ojja kuwulira emuminga evuga ekiro sawa mukaaga ogenda kulaba abantu nga badduka mu lusuku ogenda okulaba Dija nga bakubira Dija ng'okwate wano akafirimu naye firimu egenda kunyuma tugenda kukuma abantu abo bajja kuwulira ate nze njagala bandagire ddala mukyala Saliwaana atuula mulindeko mulabe kubanga Junior tugenda mupangisa Land Cruiser twamufunidde abavubuka be bayita bagoti kibiina bakiyita goti kiri awo e Busega kigenda kuuma Junior bagoti olwokobulire eŋŋumi bwevuga tulabe bano bajjono bo banajja eŋŋumi egenda kuvuga mu Lumbe lwa Tamale emiggo gigenda kuwulira mugenda kuwulira abakazi bambula ne babatuusa mu lusuku mugenda kuwulira abakazi abasala wansi nga bagenda mu myala mujja kubawulira mulinde Olumbe lujje terisaala kati bino ebintu si byasaala Dija bino ebintu byetaaga saala bino ebintu byetaaga kutereza abantu mitwe Adija olaba omukyalo ono we yagambye eyabadde mu yenye yagambye oba awulidde yagambye olaba ne Tamale emirundi wano yali avuma abantu ng'akola ebikolobero ali ludda wa teyafa wawulidde statement eyo nagiwulidde bulungi nnyo olwo kubanga baali baagala scholarship ya State House Tamale emirundi n'abagamba tasobola ne bagamba bamibumi anyway bisagala kubiyingiramu ebya scholarship naye kyamazima kiri nti mamoze negundi eko scholarship olutalo lwa scholarship lw'emyaka 10 egise so ekigambo kya scholarship kyekitawaanya family scholarship z'emyaka 10 wangi mujebaleko bannaye Pastor Mondo jebaleko kale jebaleko nnyabo Heavens kale ssebo munange mpulidde mugamba tugenda mu Lumbe lwa Mr. Tamale bambi omugenzi
oyagala tukuwandiike oyagala tukuwe kaadi tugenda oyagala kuba ku gaadi nze mbadde nsaba ku miliyoni 3 ezo ez'emmere bannaye munyambe munguleko juisi abagenda mulumbe banywe ku juisi pasita Mondo onoosobola okumututeeramu akayaga onoosobola omuteekamu akayaga kuba twagala tubawe enjagala bonna batamiire bonna banaabeera mulumbe twagala kulya sikuti twagala kukola ebintu ebitiisa Adijja oteeka okugenda ne kamera zimagujje zikamera magungu ozireeta ozitege oteeka ebitaala kale nno Dija kankubuulire tulaba abantu bulijjo bagamba mbuno tamale mulange ne these people cross their boundary. Omanyi nti waliwo WhatsApp group 3 zatondeddwawo WhatsApp group 3 zatondeddwawo esooka ya security gaadi abagenda okuba ku gaadi Dija tofaayo tujja kuwa abavubuka bo ku gaadi bagoti amajaga junior nga gatabuse tujja mukyala Salina mukyala Nalukwago tujja mulumbe tusobola okubajengejeja tujja kubakuba luno olutalo lwaffe tujja kululwana tujja kubalakazi tujja kuba busuulu mugire mu bintu mugire mu mpale za ddiini mugire nga mwesabisa ebitabo naye tujja kubakuba twagala ejjaali mu ntaana twagala kuba entaana tuwenga entaana eyatise mumunalaba nga entaana eyatise mumanya nti tamala zeemu naye mujja kuwulira twategese ebintu byaffe sente zonna ziri ku akawunti tujja kuzijjayo naye mujja kuwulira emiggo ninako pasita olaba Adija olaba oli omulenzi bwe yagambye mbu bwe baatwala ekimuli lwaki bakiteeka kwa taata waabwe kokka okwa jjajja waabwe ne batakuteekako ogwo nagwo musango ojja kuwulira kibaita malaki bwe bulumi obwaliwo naye kati kateze kababulire mwenna mulowooza kino kiri ku bantu bano twagala famire zonna ziyigire ku bano tubadde tulina kizibu naye tulina zifamire zaffe zatukola obubi twagala balabe bakuba omukazi basenga akabina nawokuba enduulu n'akira mu lusuku ne bamusangayo ne bamukuba naye nga amajja agamukuba abakazi bakuta emiggo ate bagambye mbuno senga Nalukwago awalana Junior kubanga abigula omusinga kituufu ate tazaalanga baana balungi ngaabo abasinga balina obujja ku baana b'abaganda baabwe I don't know why naye muwulire famire zaffe namwe njagala muyigire ku kino temuddayo kutumanyiira mwe bafamire zaffe mmwe abatambulireeyo temuddayo kututawaanira mujja kulaba sampolo nabiri mukazi ali kuno ng'oli senga oli mulogo ologa abaana b'abanno baana b'abaganda bo oliko bafuuyira emmindi ekiro n'emisana naawe tukulinze tujja kuyitanga mitingi z'ekika nga tuze kubakuba naye nga mulumbe tujja mujja ne mubayita ne mugamba ne bajja ne beetuuza tuzaawo busuuti n'olyokubakuba emiggo era bulisenga kati buli senga agenda kwambala mpale za jjiini ng'ajja mulumbe mubitunule mulabe mpale za jjiini ogenda mubikulaba oti busuuti ng'empale ya jjiini mujja kubiwulira Dija mujja kuwulira phase 2 nange kino kikambwe abantu banyivu nnyo ate n'abantu abalala betugenda okuba emiggo be bantu basajja b'abannaabwe namwe tugenda kubanoonya mmwe abasigula abasajja b'abannammwe tujja kubaleetera ab'obubadiya tujja baleetera poliisi wenekakanyiza obujagalalo nga naye tubakubye emiggo nti kiki nti enkovu ya feesi yali yakulumbe kati mulinde olumbe lwatamala emirundi mwawulira ku ngumi mugenda giwulira era Dija jangu ne kamera zizimanga oziteekeko Victoria. Hello, how are you, Khadija? Hi, my dear, how are you? Nze mbeera nti kaliisizo. Oh, wow. Hey! Kakati mama kati wempulira nga bagamba nti bagenda kwabya olumbe nga n'emifaliso gye baali baterekese mu nnyumba gyonna baagibba. Ate bati sogo tuwe ebintu twagala kutandikira Victoria
Anti bali bateresemu emifaliso nga mingi oba gyalinga 30. Muchi. Ennyumba bagimenya gyonna ne bagibba abatuuze. Jukira wonna waali wazise nga jukira tebabeerayo kati baba bagamba nti bagenda kwabya lumbe lwaki basuulirira eri ewaabwe mu kijja. Okay, Victoria kankutegeeze. Anti ogambye oli kalisizo. Toli kalisizo? Kati meeting zaffe ziri 2. Waliwo eri ekikungwe. Ekikungwe omanyiyo? Wala bagenda okusula ekikungwe. Waliwo n'abavubuka abalala bagenda okusula muziriddemu. Kakati awo twakoze wona meeting. Nkubulira nti meeting already zituula. Anti ngamba bano abagamba nti nno abasigadde mu kika lwaki tebagenda ne basaabwa ku bibira. Ab'ekikabo ogenda okubuulirira naye ffe ate tujja miggo tujja kuba olaba twagala okuba emiggo. Owaayeze ttiimu Tamale Junior oli ku kiggwe. Andi kyekyo tugenda kuba basenga. Twako mujja kuwulira abakazi abali awo be bawasa obuwasa nga bali mu meeting za twategesa amagye gaffe twategesa abavubuka baffe. Wanji nyabo okulamusiza. Olaba baatuuse omulambo gwa Tamale nga tewali na muntu bakikaaliwo. Era Honorable Kasolo Bambi n'asindikayo ani ono omukyala Nabakooza bagezeko okutegeka basanga at least ebintu nga biwedde naye tewaliwo na muntu wakika n'omu kati abo abagamba nti bakika baaliriddawa. Pastor akulamusiza ssebo. Kyeri ekaliisizo. Wangi? Mbeera kyeri ekaliisizo. Teukannaba kuba kajagalalo nnyo naye ffe tubalinze bajje. Okay. Bana mbalamusiza. Nyabo okulamusiza Hadija. Kale ssebo naffe tukulamusiza. Mpozi mbadde lwakuba pastor lwakuba nti yemyutize naye nze kinalabyemu kyabadde kimu. Principle esinga obukulu bagiyita I think bonna kye balaakinze bagiyita mannerism like kugamba enneeyisa. Enneeyisa kintu kikulu ne bwoba muto tugambe okay omuto tugambe nga yoli ali biro 18 naye bw'osukka emyaka 18 Hadija akkiriza gaana waliwo nayo ebintu by'otalina kukola kati ekyo balinga abagudde dro because bwe mba ndaba nze nganze maye buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye. Hadija famire nyingi zirina bino ebizibu okusinga ne byaba junior. Naye nsobi kubanga waliwo abantu benawulidde lwaki simanyi bano bagenda ewa Katikkiro. Because tosobola geraageranya nti Hadija bwe nkuvuma ggwe nga ggwe omuntu kyanjawulo okuvuma ggwe then n'okuvuma nti Hadija waliwo Hadija tugambe akolera tugambe mu radio oba mu station oba institution yanjawulo n'okuvuma omuntu. Balinze mu kulowooza okwange bagenze tu Buganda institution okitegeera mu kulowooza okwange kati bwe batuulamu ne balaba ne balowooza ekyo kinaagezaako maybe okukkakkanya famire yaabwe bafunewo obuweerero because jjukira balina emikolo gye batalinakola tebannayabya lumbe. Olumbe Katikkiro yalwabya. Si alwabya naye kaloteeko kuba kuganga olinawo waje Olumbe lwa Tamale Katikkiro yagenda oddwabya. Si alwabya naye nkugamba bonga bo sokolire bonga family because kankubulire kiriza gaana bali abasajja abakulu abagenzeeyo nze okuba nze bansingako emyaka n'okutegeera bo bayinza okuba bakirabye nga kisobola okukola ki okuyamba family. Ekibuuzo kyange kye njagala okubuuza nga tonaba kweyongerayo Tamale ebintu teyabyogera nga mulwadde yabyogera nga mulamu lwaki tebatwala Tamale ng'akyali mulamu lwaki beetonda nga afudde? Kakati kankubulira ekintu kimuwe bali kumpa si kibuuzo ekyo. Kakati gwokimanyi era ye mwami omuyi yagambanga nti bwenfanga munziikanga nyimiridde naye baakikola olowooza biko waliwo ebintu by'okola ng'oli mulamu waliwo ebintu byetwogera ulira Hadija nedda yeyogeranga ebintu bingi waliwo ebintu ekyo kyannono. Hadija sookolike
Hadija sokole Hadija okimanyi nti bw'oba onyiize ebigambo by'oyogera ng'onyiize enjogera y'oli omu ku bantu abaagala abafu nga temubaagala balamu nze kyenkulabyemu mwe abantu abayimirira ne muwa sipiiti enungi nga muwomereza maiti nga zakyali mulamu takkiriza eyo famire bonna balalu nyabo kale katukkirize nti Junior yabadde bulalu yo senga bye yakoze byebisanyusa nyabo sokoleke nja kuwuliriza leka nange enjogera Hadija mpadde omukisa Hadija mbadde nkugamba bo nga bba abafamire balina ebizibu ffe famire zaffe zirina ebizibu bingi naye ekisooka ensobi gye baakoze oli kwegamba noga nti ate mumpise ate ne mujjayo akatambi ne mutandika okulaga byonna ebirimu eyo nsobi esooka ensobi ey'okubiri kwe kubeera nti bwe muyita meeting ate mubanga abaatuuse ne mukola ki kulwammwe ne musooka ne mwogera mmwe musooke mufune ekyammwe kye mwagala okusalawo okitegeera kati nze Gaki kyekigobesa Tamale mu kika atuwulira simanyi oba wawulidde nze kye nawuliddeko baagambye nti agende bw'alyetonda tuli mu ssonyiwo bamaze ne bafulumya ebipapula nti bamugobye mu kika n'obwaliba ng'afudde tebagenda mumuziika ku kijja n'abaana baalizaala Junior ensobi gye yakozeemu naye nga ye nze singa nabadde Junior nga nkimanyi nti waliwo bweki ne bwekiti nabadde sigendayo okitegeera ne bwe muteesa nga siriiwo okitegeera maybe things will be fine. Nze sigenda nze nkubuliranga nze mba sigenda because mba nawunyiriza n'entegeera ekina naye nze Hadija, how are you? Hadija nze kyenalabye mwene ensonga just one question banaye kyenjagala okwebuuza tutunulire ekintu kino there's some kind of disjoint between two families because abantu batandise okukijja ku kyokumiitinga Katikkiro batandise okiteeka famire y'Ekyengera famire ya wano bwe wati Junior batandise omwataakinga basing on family okitegeera ekyokugoba Junior mu kika kyandibadde awo naye ani avunaanyizibwa okugoba Junior mu kika omukulu w'ekika yakivunaanyizibwako oba famire? That's one question. Ekyokubiri, Junior gye yali alina okusangulawo ebibi bya kitaawe nti yasasulira ebibi bya kitaawe Emmengo oba famire yonna. Nti Junior bw'agaana okugenda Emmengo baali tebajja kusonyiwa Muzeeyi Tamale. Mukitegeera bannange, Junior alinga a white bird in 1,000 black birds. Those are my concerns. If people can answer those questions, tusobola okusalira Junior omusango. Nekivudde ku Junior nga omwana wa family batandise mwataakinga on a personal basis. Zino entalo tezitandise jjo zaaliko kuva dda naye nga nannyinizo azibiikirira nga bamutya. Waliwo kye bagamba ngu kyobadde oyagaliza embazi kibuyaga yasudde. Kati okulaga obutali bumasasulira entalo ezo bannange baali mu kubujjayo kati babulagira mu Junior bawulira baagala ensi yonna ekyawe Junior kubanga balowooza nti Junior alina kyabasinga okusinga bo. Ekintu ekiri mu kubaawula byanfuna waliwo bye bali mu kuyisaawo bye batya ngu Junior ayinza obbyabya byanfuna tekuli kirala. Oyinza okugamba obeera mu famire ya Junior? Nedda sikutema mugambo ebiseera bya Tamale bye yaliko lwaki tebabireetanga mu media lwaki babireeta kati? Hadija wandise okimanyi nti ebintu bino anyway omuntu omukulu gubeera taata mu family where there is wetugambira nti waliwo polygamy mugundi where there is a scenario nti waliwo polygamy. I think this thing kibaddewo okumala ebbanga nti Muzeeyi Tamale yalemwa
okola ki okugatta famire ebbiri kati famire ebbiri zirwana ne famire endala era ogenda kulaba nti n'olumbe omusajja akyali mulamu ekisooka famire y'abali abali mu kwatakinga junior balabika ndowooza bulijjo beefula nti no bali kati right now balaba tewali abakuba ku mukono kyova olaba batandise okukola ki okulaga ttukalaza era ng'ekyo ekintu nkirabiramu kino ekintu nti olumbe we luggwera we luti mugenda kulaba ku by'obugagga bwa Tamale Mirundi nti ebintu ebimu bagenda biteekamu caveat ebintu ebimu bagenda kufuna olutalo lutandika butandisi bannange kino ekiri beyond visiting the Kabaka's the Mengo thing basaspendinze omwana mangu basobole okukola olumbe nga taliiwo naye Adija omugenzi nyinza okujja n'embatuga Adija naye omukulaba okufuuza famire yanebadde ekola ki famire intuufu mu bukyamu bwayo kubanga omugenzi bw'abeera yafa teyeetonze kikolera nakumpewo nga yagaana ng'ensi yonna ewulira Adija ali mukuza manyi lwaki famire yeetu kubanga ndowooza nti famire yonna at this point in time ekyagoyinga through trauma y'okufiirwa eba nnene awo salabyewo trauma okusinziira ku bigambo ebyabadde byogerwa balinganga ababadde kujaguza kati awo trauma eri luddawa omuganda onaabeera ng'ali mu ttaka n'oyogera ebigambo ebifaananawo ebityo ku kamera ng'ate nga wenyumiriza mu bannamawulire obirikodinga bonna ndaba abantu mu ngeri ya njawulo waliwo ensonga mwenna gye mubuusa amaaso gye mutayogerako omwana oyo muwolereza era tulimuweeza ffenna abaddala abali mu age bracket eyiye tetuganye abafamire bakoze bubi naye Hadija oba kale olina kyokoze noonyiiza famire yo ne bakuyita bagamba jangu nga n'otuuka mu lukiiko n'ofuula nga Junior bwe yabadde atudde ng'olukiiko lugenda mu maaso okiwulira n'otula nga Junior bwe badde atudde simanyi oba mwakirabye olukiiko nalugenda mu maaso nga Junior aganga yidde bwati mu ntebe akoze eki atudde omwana yakowadde naye Junior yekasi yabadde atudde waatyo okay bwaba si bwe yabadde atudde waatyo n'akuyita ate toyongera kumwongera ki busuugu ekirala abalala bagamba lwaki famire yatadde ku kamera Junior mukimanyi nti afa famire nga tebannagenda wa Katikkiro basooka kukubira Junior ne maama we ne babagamba era Junior ne maama we yagamba agenda kujja Junior n'agaana naye n'agaatajja eventually maama we teyagenda okiwulira famire bwe yagenda nevaayo famire si yateeka ku mutimbagano kamera za Kabaka eza TV zezakola ki zezaalaga abafamire nti bagenze ewa Kabaka kakati Junior zereeta zokka of course toyinza kugenda wa Katikkiro nga tewali kamera oli munnamawulire toyinza kukyala kyogamba bonna abagenzi be bali mu kamera okitegeera kamera nezitabeera of course Katikkiro zimutambulirako yenga kakati Junior bwaba mu ntandika nga bamugamba ddala nti jangu tugende n'agaana n'atagenda ku kamera kukyogerako nga tebannagenda lwaki bwe bagenzeeyo yalladde akimanyi nti bagenda gendayo yandibadde asirika netwakimanyi na kukimanya kubanga olowooza abaana batamale bonna senga yabadde amusimasima ng'aleekaanira waggulu buli omu alina obunafu bwe nange senga mulaba yabadde akola kikyamu
embageza ko kulala Olowooza Tamala alina omugundi omusaayi gwa kankabuulire bano abantu bagenza yabyetandikira byokka kati yayina okusasulirwa ensobi badde olabye bakiteesezza tesobola wolereza muntu wa famire n'omu. senga Junior yasirika n'atarwantinga kubanga Junior y'okulwantinga ku kamera yali ayagala kwegamba ateekewo embeera nti Katikkiro tegeera nti ffenna tetwakoze eki tetwakwetondedde naye nga ne bwe yandisirise tewandibadde buzibu bwonna kubanga abaana ba Tamale bonna tebaagenda kwetondera Katikkiro okitegeera era ne Katikkiro yali tabasuubira bonna naye nze kankubuulire naye bali olwavaayo ate gye n'agenda ku mutimbagano n'alaga ensi nti nze seetonze Anti emitwe emikulu jjajja kubanga ye Junior ali mu mawulire emintu emikulu jjajja nti mutabani wa Tamale tagenze kwetonda. Junior yali alina okujja atunnyonnyola. yali alina kukola Alina okujja atunnyonnyola lwaki teyagenze nti taata we yakola kiyagaana. Yes, yandize buli nga bakamugamba nti tugenda kyengezako okulaga abantu bali mu kwatakinga Junior bamanyi Junior knows a lot of secrets. wagodi neŋŋaana era bo bagendayo olunaku bweruti neŋŋaana awo yandibadde mutuufu naye waba yasirika nga bamuyise ayandisiriikiridde ddala n'akolaki ne bwe bagenzeyo Junior asirika atya nga ate ali mawulire waliwo eggulire liita ku Junior ne liba lyakusirika. aha webale nnyo kati temunenya ani yakutte vidiyo ng'akwata Junior vidiyo y'okwetonda. Luno lwabadde lukuŋŋaana lwa famire y'aba Junior terwabadde nga lukwata ku Junior za person. N'ekyokulala lwaki baavudde ku mulamwa ne batandika otubuulira empisa za Junior ate nga babadde bagenze kwetondera Kabaka kati ebyo byabadde bikwataganirawa. They plan to put the boy down because he knows every secret. Awalabye nga mama wa Junior mwali lwali lukwata ku Junior era kwe kuyita Junior. Naye Hadija bw'oba kale tetuganye ab'effamire yo bakoze bubi basengawo bakuyisiza bubi ne bakuyita ne maama wo n'ojja kati abafamire bo balabise nnyo Junior yabalabisizza naye ate yaswazizza maama we. Yamuswazizza mu ngeri ki? Kati maama we atuddaawo n'ogangayika ku balamu be. Gwesewo olumudongo. N'ovumavuma balamu be ng'aja. Maama wa Junior we yasitukidde n'avuma omwana we okutuuka ku ekyo kati kiki kyayinza okuvuma maama wa Junior olowooza tayinza muvuma n'amufiirako obufiizi. Yavudde mu bbanga omuntu omusirise bwemuyita mmere maama Junior teyavudde mu bbanga omuvuma Junior yasoose kuteekawo mbeera emuvumya. Sebo kankwendowooza yange nga nze Franka ab'ekika kyange okuva wa taata wange nga kwotadde n'ekika ky'aba Junior awo kokulu basinga ne ba anko mbasabira bagwe mu nnyanja bonna. Mbasabira bagwe mu nnyanja. Nziriraamu awo. Okuli ekika kyange okuva eri bataata baffe gye bazaala taata wange anzaala n'ekika kya Junior senga ne ba anko bonna mbasabira okugwa mu nnyanja tewali kirala. N'abange bataddemu n'abo abakoze ebyo Junior nabo bataddemu bonna basabira bagwe mu nnyanja batambulire omwo mpaka gwe abantu b'ekika basiranyiza abaana b'abantu. Abantu b'ebika abo babi nnyo n'abantu boranga babonaabona mu nsi kubaako yarogebwa senga biki bantu babi nnyo. Kati oyo Junior bamutambulira dda mbasawo baganda okumuloga ndowooza bikyaganye okiraba ate nga bakyamuloga okiraba. So gwe musajja ali awo defending ndowooza gwe omu ku b'ekika naawe ndowooza olina ab'ekika kyewamma bye wabba bwe walyanga tanisa kati tosobola sola gwa kibira enkima tesola gwa kibira izo okubaga naawe kati ebyokola naawe byebimu n'abantu bye bakola. Abaho nze kyemaze okulaba ku nsi ku bantu kirabika abantu ba famire mu society yaffe abantu ba famire eya saidi ya taata ekoze obubi bungi okusinga obulungi ku bantu okitegeera. Wabuli avaayo n'ayogeraga abantu b'ekika naye njagala okkiriza Abaho nti waliwo ate abali obulungi abasanyufu
which is okay abali bulungi babere bulungi kati abasanyufu ani agenda obogerera bo basirise abasanyufu ate bagambe nyagamba naye senga wange nga njagala tekiwomera matama abiri abakwagala abaffe tebatwagala joyogerako gwe ankomo abaffe tebatwagala abamu bakwagala kisiimire mukama. Yes, oli aba beyagala era n'oyo Tamale yennyini yavaayoko ku interview emu soko yali agezaako mubuuza n'amubuuza nti akati taata wa amaze okugenda ani anaakola decisions. Junior yennyini mukama wake n'agamba olowooza taata wange ya decision maker mu kika nti tulinayo taata Sali yabadde respecting taata Sali. Abo abantu osuubira balina kiki bagenda okwongera ku Junior.